Yes, all right. Mulabi waffe ku Dekamas TV etwala omukisa guno okwaniriza ate n'okwebaza gwe wenna atwala obudde n'otunuulira puroguramu eno n'ogyetegereza n'ogiwuliza n'omwana wattu nyete oluvannyuma n'omala n'otuwa comment. Twagala kwebaza mu bwenna bitusange mu makubo mutwebaza tugala ne mwebali puroguramu yabadde nnungi nnyo era njagala kubanjulira amannya nze Kaddu Derek Bojana kubanga nkwajja puroguramu eno olugero lwange nno kigambo kya Luganda nnyo atwasinga babuuza kiba kiri lugero lwange tugamba no buli muntu abeera n'olugero ate lubaako gye luggweera. Enkya ya leero oba olunaku lwa leero puroguramu eno efuluma buli lwakuna. Lwaleero tulina maama waffe jjajja waffe gwe mumanyi obulungi ate amawulire genna malungi gye muli nti kati kanoni maama waffe jjajja nkooyooyo maama Ruth nkooyooyo waliwo n'erinnya lye mutamanyi anaayongera okuliraba kimanyi ali ku kamera ajja tulaga ekiri emabega eno bwe tutudde wano wenyini mulaba waliwo ebintu bibiri waliwo ekima waliwo n'olugabe gye bayita erya Nalweyiso so oli Jeno Nalweyiso naye ndowooza noneera Jeno kubanga ate maama nkooyooyo maama Ssabalabizi jjajja maama buuza ku balabi baffe. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Mukama waffe yeebazibwe olw'enkya eno atuyisiza mu kiro kino. Katonda atukoze bulungi. Oye maama Ruth nkooyooyo kanoni kati tugenda zamutuma kanoni Ruth nkooyooyo Nalweyiso nalyo lirye. Maama Kanoni omuntu yandiyagadde okumanya maama Ruth yaani yazaalibwa ddi baani abamuzaala abantu bamulaba bulabi basinga yaliwo twawadde ku mukolo Ssekiboobo n'agamba ti ne ssenga waffe naye kati Kanoni yagenze okujjukira pozi Ssekiboobo amyuka Ssekiboobo ye mwami Katende enzijjukira omuntu yandiyagadde amanye maama Nalweyiso yaani. Oyo bakadde be mwami n'omukyala Ivani nkooyooyo amusole ati wa myaka mingi ng'oli wano amusole mwami n'omukyala Ivani Mukiibi babeeranga Bulemezi nze ndi Mulyanaka. Oliwo Bulemezi wano? Ndi Mulyanaka. Olwekyo eyo gye nava nenzija nenfumbirwa nafumbirwa mu mwaka gwa 65. Oba wali muzaala? Nedda maama tokubye nnyo. Maama n'olwekyo twebaza Katonda yatukuumye okuva mu mwaka gwa 65 okutuusa olwaleero era obufumbo mazemu ebbanga Katonda atulabiridde bulungi okuva mu gwa 65 ne tutambula nafumbirwa mukwano gwange nga mubuulizi bwa njiri ng'ogubuuli akati oluvannyuma nafuuka omusumba oluvannyuma afuuka Sabadinkoni Provosti yaliko ddiini walutiko yali n'afuuka omusumba ava mu busumba n'abasabadikoni olwo nga twali mu busumba bw'ensangi nga twasookera Kasubi. Kasubi naba baagala nnyo Kasubi awo bwe busumba bwaffe obw'olubereberye olw'omwaka ki nka 7 kubanga twava mu college mu 69 tumala Kasubi emyaka 5 netuvaayo ne tugenda ensangi netumalayo emyaka 4 netuvaayo ne tujja e Namirembe mu Busabadikoni nga bukyali mu Busabadikoni bumu kwaliko Gayaza Kazo
Kazola taliiko luvannyuma Gayaza ne Ntebe ne Kibuye nate teyaliiwo Kibuye okay kakati oluvannyuma ne bagenda ne boogera okusala obusabadikoni ng'era bw'omanyi embeera z'ekkanisa obusabadikoni twamalamu emyaka 5 etuvaamu Katonda n'atubeerako batulonda okujja Mukono ng'abasafigani bishop simanyi ekitiibwa kyakoma kumwe sikibasira mukiwulirako owange anti olw'okuba nti olwo ekiseera ekyo bwali tebunnaba kuba bulabirizi butongole tukyali wansi wa Namirembe Mukono Eria kati mu mwaka gw'ekinaana ne bufuuka obulabirizi obutongole obwetongodde kati ne tutambula entandikwa teyali nnyangu ng'omuntu atandika obulabirizi maama katono nnyo byakuzaayoko otubuulidde ozaalibwa taata Evans Mukiibi Ivan Mukiibi ne maama ne maama wange yali Eunice Namubiru wa Mamba kano nozaalibwa ddi nazaalibwa 1947 nga mmeka ng'ennaku z'omwezi 14 gwe ogwokubiri omwaka 14 ogwokubiri 1947 ozaalibwa kaalo ki nayo kaalo bayitayo gye banzaala akaalo bakayita Kabira Bulemeezi naye nga waliwo maternity eri awo yabeeranga ku ggombolola Makulubita okay gyozaalibwa gyenzaalibwa Kanoni otwantujjukizaako omusajja ono omuwanvu omubuulizi akutandika atya yakusanga wayi mwali muweereza yali mubuulizi wammwe kijja oba anti ebyedda baatugambanga abakulu basinkananga abakulu n'abakulu basisenkananga nga beemanyi bokka ekyamwe ekyo kyali kitya bo basisenkananga nga beemanyi bokka na bokka kyokka nali mumanyiiko katono naye nga oluvannyuma twabeeranga n'okukuŋŋaana fellowship ng'abaana abavubuka ng'abaana abaagala Katonda ng'abaana egamba fedda tetwalinga mirembe gino nga tetuli bakyetwala nga tuwumbibwawumbibwa bakadde baffe era okusoma kwange okumaliriza okusoma kwegala okuwumbibwa bwanga bwege nti abakulu beemanyanga mpolampola ye n'abaako gwategeeza yategeeza n'antegeeza kwandika baluwa tebyasooka kuba bya bbaluwa byasooka yali amanyi kyayagala teyeetaaga kugezesa tebyali bya bbaluwa naye byali okwogera n'omuntu omuntu n'atuukirira naye nga tekiriimu naye oluvannyuma bwayita ebbanga noddamu koteshipu yaffe yamala emyaka 2 kyokka noni omusajja ono tuli abaali bamuzaala Matale isn't it guyate Oluweri Makulubita Bulemeezi kati nataawe mwanguyirwa mutya waliwo enkwatagana bano ab'e Matale nga bamanyi ab'e Makulubita
kakati eyo ate nga bwe gavumenti ebyedda byalinga twawumbibwanga ate ffe nga tetulinga bamulembe muno limu nasisinkana mu biduula egindi mugenze ku kolini twawumbibwanga naye bakuwumbawumba naawe olina okwewumba kitegeeza kati oluvannyuma yayogera naye yantuukirira naye tekyasooka kuyingira mu bulamu bwange naye oluvannyuma lw'ebbanga ate ng'otegedde mubuulizi babeera oba wali oyagala asinga ku mubuulizi Katonda kye yampa kyennakkiriza kyennakkiriza ye tenneebaza Katonda sakkiriza kikyamu yatukola bulungi emyaka 2 giweddeko tumaze okukkiriziganya byonna bitubiyisiza ennaku zino tetuli ngaba ebiseera ebyo tetuli ngaba nnaku zino naye bw'ogenda okukyalamu abavubuka bwe mugenda okukyalamu mugenda okuwasa ate mubanga abagenda okwanjula gwe mulembe mami gwe mulembe anti nagenda sirinaawo okukyala bajja abantu babiri ne bakyala babiri bajja ne bakyala yali gaali yali pikipiki yali mmotoka naye muzeeyi kuva dde yali yali mmotoka kakati oluvannyuma ne wayita ebbanga kukyala kuwedde tebaleeta kasukaali ebyo ne batera otugamba oba ogenda okyala afunayeko kakiro ka sukaali kiro 5 kiro nyama kutayituuke mugende mukyale mulaba abakadde bajja ati okwanjula era tekwalinga kwa nnaku zino ennaku zino okwanjula kuleekaana naye mba bajja abantu 5 yamwe bantu 5 ate mu mmotoka eyo n'ebintu byabwe kolo baali basala ebiro ebyo baali basala omutwalo baguze omutwalo kitange bamuwa bayibuli gwe mutwalo gwe yasaba twandibadde ng'omutwalo kikegamba ebintu byali byangu akati nga bwegenti bajja abantu 5 mu mmotoka yaabwe nkyagimanyi n'okugimanya yali ya Pujo 44 bagita bate Pujo 44 kwegamba ebintu byali byangu ng'ebintu bigwera mu nnyumba naye eby'ennaku zino bate nsuubira okutunyumiza abatuze nga batema ebigogo bateekeko etundubaale omubuulizi ajja okutwala muwala wa mukiibi nedda ebyo tebyaliwo twali mu nnyumba byaggwera ye jjajja n'ababe batono ne muzeeyi n'ayita ababe abatonotono omuwala waabwe agenda kwanjula gamba oluvannyuma lw'okwanjula temwali mu bino byakweddoga senga nasooka ajja mulabako byonna ebyo tebyalimu sibamanyi ebyo byajja nnaku zino kubanga ennaku zino muyingiddemu ebintu bingi katemba kwegamba omulenzi nga toyinza kulaba mulenzi azinira ku buko nga biswaza kituufu kwegamba n'olaba omulenzi nga yetankulira ku buko ali mumazina ate eri nedda n'olwekyo ate twali balokole bazuukufu twali balokole ekyo kyafuga naye era nga n'ekyo ekyokwetankuula tekyalimu era tekyalinga kyangu ng'ennaku zino omuntu akyusiza ku buko engoye ekituufu simanyi kijjanagane peya nga 3 kulaga ssente mwami nedda omuwala n'akyusa n'omulenzi n'akyusa alujja okubuuza ate n'akoma watuule ate simanyi kusala keeke simanyi kagundi kamu k'omuwala
ebyo byonna tebyaliwo. Naye omulembe guno gugenze wala, guvudde ffe bakadde baffe batulirira, kubanga wabeerangawo obukkakkamu, wabeerangawo obuwombeefu, wabeerangawo ekitiibwa. Temuŋŋamba nti kati tewali kitiibwa, naye embeera ekyuse. Omukolo ogwo gwaliko ku ndongo? Tekwali ndongo. Kati abatuuze bavaako ku kyalo, batuuze abaakukuza. Okaffe tekwali endongo zizze biseera bino. Anti baatugamba nti bateeka omukolo ku kyalo, abatuuze balina okusanyuka, balye ku nti, mwana wa gundi afumbirwe. Basanyuka. Era ffe ennyama eyaffe yali ya mbibbo. Anti nkugenda nti bajja n'emmotoka eyo. Ennyama yali ya mbibbo, sukaali wa mbibbo, kiki ekirala, emigaati gya mbibbo, bata bwa mbibbo. Kyeŋŋamba byonna ne biggwera mu bboota omulundi gumu. Taata Mukiibi yali mulokole? Teyali mulokole, naye ffe nga tuli balokole. Kubanga abantu b'ennaku zino bataata nga bafuuse bazibu. Bafuuse bazibu naye basala ebintu. Omukolo gwe nabaddeko entezi wano e Kayunga wano. Oba ezo zonna bazaagala, nze kitange teyantunda. Yayagala ngende nfumbirwe, yampa omukisa gwe ngende nfumbirwe. Naye ennaku zino tulinga abatunda aba. Omulabi waffe omulungi, okyali ku Decamos TV eri wansi wa Media Services. Decamos TV tukola videography, photography, tukwata emikolo egy'enjawulo, tukola zi documentaries, tukola zi memory, tukola news updates ku mikutu egy'enjawulo. Otusanga ku website, otusanga ku Twitter, otusanga ku YouTube, otusanga ku TikTok, yonna tubeerayo. Tubanga tusobola okutuusaako biki ebigenda maaso mu nsi yattu Uganda, n'okuleeta programu nga zino ezituzimba. Programu olwali olugero lwange, tukyali ne maama Ruth Nkoyoyo. Kanoni kati yalondeddwa okubeera kanoni mu bulabirizi bw'emikono, era bwe tunira mu byafaayo bulabirizi bw'emikono ayinza okuba ye le kanoni asoose anaayongera bitubuulira mu maaso awo, era nsuubira ndowooza kutuuzibwa bbanga ttono nnyo kubanga ateekebwawo nga kanoni mu bulabirizi bw'emikono. Naye njagala kujjukiza aba Eden Wonders Nursery and Primary School Kabembe Migo gye bali omu kuba tusponsoringa mu programu eno bateekamu ku ssente tubanga tusobola okujja nga tuzibatuusaako. Ate tulina ne Governors Hotel e Mukono mu Kikooza we bali okubanga bakuwa services zonna gwe weetaaga okufuna bweyitira buyitizi. Ojja kubanga obeerayo. Twabaddeko n'abavubuka b'e Nasuuti ne baatukoze bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Maama Kanoni, wadde oyogera ku mulembe guno kitubisussizza. Embaga yammwe yo yaliwa? Yaliko abantu bo bameka? Kuba okwanje kwaliko abantu 5. Bajja 5. Ne mukadde wange naffe ne tweyita nga abafamire. Naayita bakadde bange abafamire. Byonna ne mubimalira mu nju? Ebyo byokwanja byo byagwera mu nnyumba. Embaga yali ennemirembe. Ewane St. Paul? St. Paul. Ne tuvaayo. Sefson bagiyitanga wetwali bagiyitanga Uganda Cotton Association. Uganda Cotton Association? Nga Kuleerwa awo. Kuleerwe. Wali reception. Yaliko abantu bameka? Nagamba nti bameka baawera saababala. Nza kugamba nti baali 68 naye baawera kubanga munnange yaleeta ababe nange nendeeta abange. Abave bukunja. Ate nga mukadde we yali mwami. Mwana w'omwami, yes. N'olwekyo abantu b'omwami kwega twawera. Embaga yo yaliko abantu? Embaga yaliko abantu. Era ne twebaza Katonda kubanga nti olw'okuba nti yali mwana wa mwami. Ate newankubadde nti nze saali mwana wa mwami naye mukadde wange edda ebulemeezi walingayo gusenga bagiyita ye Munkekeera yali mulimi wa mmwanyi nnyo. Yali mulimi wa mmwanyi. Ze bano aba Uganda abagundi cooperative.
ate ng'alima n'eppamba kati bwe bitobe byali nange eyo gye nava mukadde wange wasomako nagezaako primary wano wagitandikirawa primary one wamwe mwalina kwamba batuga ebiro byammwe mwalina bizi junior twalina junior ne primary yaliwo primary yaliwo nga bw'ova mu primary 6 ogenda mu junior ogenda mu junior 1 ne 2 omala junior 1 ne 2 n'ogenda mu senior oba tutyo bwe tuli naye nga byonna twebaza Katonda. Otandikira wapi wano mukyenjagadde amanya akaalu abasinga bazoga nange ndi kusoma makanoni kwoli yasomerako likyali olyo bagiyita bati bagiyita Kalasa Kalasa primary school the church Kalasa primary school Church of Uganda esivangako mu Church of Uganda sigenda kugivaamu era nja kugibeera olwo junior ate n'ogenda wa junior buddo Mengo uliwe Mengo ndi munnamengo bannange olwekyo olwo senior ate senior nagendako bagiyitaani Gombe ate nova mu kibuga n'ogenda Gombe munne Gombe ate wagenda wasenga wagenda wani manyi bida byalinga ajasomereko eno mwala wange oyo njagala mwetegereza Caron Katonda akulese watatanko oyo mwegaseko mubuulizi mufusa abasumba Sabadinkoni alabirizi b'emukono baberebere abajja n'ekitiibwa kya South African Bishop oza sidanga mukiwulira kyaka kyakoma olw'okuba nti twali anda Namirembe egamba ye mukono alayika wanjawulo nnyo ku bulabirizi obulala lwaki kubanga anti ffe twajja kuteekateeka mukono anti era twande tubisubirako ne ku bulabirizi obulala kuba kati juzi twadde ne East Busoga diocese bande naye babawabasitaye nekyeka kyakoma ku mukono amakano Katonda abawadde ekirabo ky'abaana bameka Katonda yatwa baana bataano ye baali bataano oyo Katonda n'amutwala oyo Katonda ali yaweereza ate ne taata gye yamusanga yatulwalako mangu si mangu yatwala yabala emyezi 18 yalwala leukemia nga uwa 18 yalwalira emyezi 18 okay yafuna leukemia n'awummula kati musigaza bana bawala babiri abalenzi babiri nzira kulako ku mulenzi bali awo nyandirabidde bwentera okulabako tera okujjako muno bonna pozi mwe bali muno babona bali bweru babiri bali bweru babiri bali kuno abawala bali kuno abalenzi bali bweru kano omuntu yandyagadde amanya naze mukono nga bwejaguza emyaka aga gwabaddeko ekyo ebyafaayo kimu kebakuweredde obwa Kanone bali mukyala mubuulizi kyala musumba kyala Sabadinkoni kyala mulabirizi kyala Sabalabirizi kati Kanone emyaka 4 egy'obulabizi omukono Bishop Dr. Michael Senyimba Ndawula Bishop Elia Paul Luzinda Kizito Bishop James William Sebagala Bishop Enos Chito Kagodo olumasi bonna bayise emikono gyo gwe myaka 4 gino gy'obulabizi emikono gyogerako kigwe nga gwe bazijukira omwajja nonyumizaako jjajjange Bojjana nonyumizaako ebyawa naye emyaka ginaana gwe nga gwe kikyosobola okwogerako mulabi waffe kyasobola okumanya nti obulabizi bw'omukono bwebuti bwe bwali kubanga oli otunyumiza abasirikale gye bakugiramu nga bagenda kubatuuza nogende mu maaso
Neebaza Katonda. Era oluusi baba olaga nti kino kintu kituuse singa nga tubaddewo ffenna. Neebaza Katonda kubanga akyandeseewo. Amiina. Ndabye ebintu bingi. Ndabye okukula kw'obulabirizi. Obulabirizi bw'emikono bukula. Bukula. Era mu kukula kwabwo wabaddewo kino, wabaddewo kiri, wabaddewo kiri. Ffe twavaawo ne tugenda e Namirembe. Bwe twagenda e Namirembe naye ng'olaba nti tebuzze mabega. Wabaddewo okweyongera. Era Archbishop kyatera okwogera nti ffe tuli ku kkanisa ya kyalo, tetulina cathedral. Nga ndaba nti baagala okukola. Bwe bafuna liida omulungi bagenda mu maaso. Ngera boga nti omukulembeze akola kinene. Omukulembeze akola kinene kubanga bw'aba takulembedde bulungi akonya ekintu. Naye tulaba bannaffe bakoze omulimu. Bishop Michael Ssenyimba yagenda nnyo mu by'amasomero. Amasomero bamujjukirako omulabizi w'ebyenjigiriza. Nga olaba enjiri agibuulidde mu bantu ate ne mu baana. Kubanga bw'ositula omwana oyo omanya nti ye kkanisa eyaddi ey'enkya. Era tugamba tutya nti emiti emito egigumiza ekibira. Akatya ng'olaba nti bakola. Kati Bishop Luzinda Kizito bw'azze naye n'ayongera okunagatta okwo. Ega ne tugenda aba okukula. Ate Ssebaggala bw'azze ate naye bankyogere ntya kwega naye ate omukono gwe nagwo ne gukula ebyagwo n'aga nze nja kuba musajja muzimbi. Ayongera ku nnyumba yayongerako sinodi agizimbye. Awummudde azimbye pension house. Wadde tennaggwa naye enkya tukakasa ekisa kya Katonda ejja kugwa. Era nkubira abantu bonna omulanga tuwagire pension house. Kuba olaba buli kintu kitambula. Kaakati kyenva nenyongera okwegayirira Katonda atubeere tuzimbe cathedral. Era nesunga era negayira Katonda omulimu gwa cathedral. Ate gwe bakano awulidde niwe kijja kubaawo naye nga ate kasoko mandi nga bajja kukola atuwe ekisa cathedral ezimbwe. Amiina. Cathedral eggwe kubanga ogenda tubadde tutambula kati ngeyo nga gyegombye singa ebadde ewange. Ali gye bakagulawo eno Simbale. N'eddala ze mbaddemu ennene nga bwe tugaa nti twatambula nnyo Uganda. Naye ng'osanga ekkanisa ennene bagaa nti naye ekirowoozo kya Kafido bwe kyajja nze mu luku lwange nawulira essanyu era nkiwagira. Katonda atuwa ekisa. Katonda awa ekisa mulabirizi wange eno si kati aliwo tuzimbe cathedral. Kano awo wenyini wenjagala okubuuliza obulabirizi buno nga bwegambye omukulembeze akola kinene nnyo ku nkula y'obulabirizi. Tulabye ng'abantu bangi abafudde abayise emikono gyammwe bafuuse balabirizi. Tulaba Bishop James William Ssebaggala yali muvubuka eseeta wano nga musaveya ne mumutumya nange anasoma bwawule bwe yakomawo ne mubeera naye kwe kenyino kyenyumirizaamu okumala emyaka 7 ng'omulera muvubuka omutaba basula wansi mu nnyumba
anti eneno giraba naye yeryawo wansi mutawanyiwo nemumulera si ye yekka Kanoni Waswa tulaba Bishopu Ssaabalabirizi kati gwe tulina Kazimba gwokiwulira otya batata taliwo naye gwe omukwe yaliwo ngo abaana bwe bajjanga abavubuka ngo batiikiratiikira naye kati ssaawa eno ti bantu banjawulo mu kkanisa naye nga te bavudde mu mikono gyammwe. How do you feel? Ekyo neebaza bwebaza Katonda. Bw'olaba banno nga bakola wegamba ng'oleze omwana bulijjo kye twagaliza omwana kukula bakuyita kuzeŋŋama butaziŋŋama naye ogenda okulaba ng'akula wegamba naawe n'otuula wali ogamba nti Katonda yeebale nono nze namulera nga ng'owulira essanyu mu mutima era kyenva neegayira Katonda nti buli muntu gy'ali yeeyongera okukola ate era nkubiriza abantu twongere okulera abaana kubanga abaana tomanya kikyalibeera ng'omuyisa obubi kiyinza obutamukola bulungi ajjukira oli akola bwati naye bw'olaba ng'akula nga yeeyongera naawe kikuleetera essanyu n'otuula wali noga nti gundi naye akola bwati alinga naye kubanga nzijukira nti Bishopu Ssebaggala oyo yabeeranga n'abaana bange nalina abaana bange baasabiranga nnyo naddala mu nnaku enkulu ku New Year's Eve nga badduka ne bagenda ku KPC n'abagamba nti naye Reverend Ssebaggala anti bino bitusanyusa anti bino tubyagala kwegamba ng'olaba nti ali n'abaana era bo abaana bange wano baalwawo nnyo tebamulonda okuba Bishop bajjanga bamugamba naye Bishop Ssebaggala magamba Reverend Ssebaggala nti oli Bishop anti twabeera naye twabeera naye kwegamba ng'olaba abantu nga bakula nze neebaza bwebaza so kirungi okuba kuguwulira oba omufunye n'olaba ng'agenda mu maaso omwana oyo n'atakona oba n'atabeeraawo n'abuliraawo ayinza obutakona naye n'abuliraawo neneebaza Katonda ekyo nze lyessanyu lyange abo endaba ali Bishop Ssebaggala bwendaba Kibishopu bwendaba kwegamba ntula nenga nti kale erinnya lya Mukama lyebazibwe Kanoni tulaba ssaawa eno Mothers Union obeerayo nnyo CWF obeerayo nnyo ate ne mu bakyala abaweereza naye mu bakyala abaweereza waliwo okusoomooza okulyoke boogerako nnyo kye bakyala abaweereza abasinga tebayambye babba baabwe kola buweereza otubuulidde nti ggwe watandika n'omubuulizi n'otuuka ku levo ey'obwa Ssaabalabirizi atulaba yandyagadde kumanya oli kyakulabirako oba oli awo eri abakyala abaweereza bangi n'eri abakyala abafumbo abali eyo abakulaba bubaka ki bw'obawa naddala abafumbo n'abakyala abaweereza akali ekiseera ebimu ebale nnyo Sefu ebiseera ebimu twagala okukola abakyala naye abami batukutogera eriyo oli n'olaba ng'omwami ayagala situle mukyala we oluusi nekyerekayo emabega eyo nze ekyo naakisobola esikisobola ate omulala n'olaba nga asobola munnamuwadde chance ey'ogenda mu maaso tekyendowoozamu mu nsonga eyo sebo gy'obuuziza nti baga nti abakyala tetuyambye baami baffe abaami tubayambye
Eriyo abayambika. Okay. Naawe oli mwami naye obeera n'empaka. So kikula kya muntu. Kikula kya muntu. Eriyo abalina empaka. Eriyo abakkiriza. Okay. Eriyo omulala nga ye tafaayo kakati okugeza abaami baffe bagenda ne basoma ne bafuna doctorate ne bafuna omukyala owa P7 ensigala nga ndi wa P7 gwe mukyala dokita aze mukyala wa dokita P7 level of thinking egagwe n'osigala eyo munno takusitudde munno takusitudde ya naawe genda okoleko naawe genda okoleko ate eriyo abaami abatayambisa munnange kino ogamba nti nze sibimanyi byonna mbitegeere eno baba asomyeko nebakusera biba omwami ng'asomyeko ate omukyala ati gamenti baba wapisere okay. Alright, twagala kwongera webaza Primary School Iwanton webali awo Kitega Mukono nabo kubanga baregistaringa abaana kati wetwogerera kati bwera n'omwana wo dunonya somero mutwaliwa gwe kwata bukwasi mutwalo muwandise bagamba kimu abadde kamo TV ebansindise mwana no muwandise timusomesa bulungi Mama Kanone ki kyosinga okwenyumiriza mu buweereza buno bw'oluddemu n'obufumbo bwo kuva mu 1965 ng'ofumbirwa omubuulizi nk'oyo Livingstone Mpalanyi all right Mama obadde ogamba webaza Katonda kubanga atukoledde ekisinga amen oluusi bagenda ne bagamba nti interest genda nebeeranga zinyo bakubirendo lwalalala kalibu naye kiziti okufuluma bayinza nokuyisa mu ddirisa yawe okuyisa mu ddirisa kweganga kyaŋŋamba ki twaweereza netuweereza genda bwe nkugambye kubankazamuka tutambula tetuba nti tusobya tuli bantu naye newaba nti Katonda yatusaasira nekiziti nebeera nungi nebatatuyisa mu kadirisa mukamange nebatamuyisa mu kadirisa mukabawe babeerawo okubayisa mu kadirisa naye entrance webanga ngazi nekiziti neva nungi era kyovaga nti siffe naye wabula erinnya amina omulimu gwakolebwa nabo bonna bawulidde baani bwe tubadde naye siffe tukikoze wabula kisa kya Katonda ekinenyumiririzaamu kisa kya Katonda bubakati amaanyi tekiyina essomo gyokoze interest nyangu ngazi naye exit ekyomulyango oli omunene enyinza okwagala okuyisa mu kadirisa ojyawo ogenda okalabuka ogenda n'ebinoobuli kituufu bakati eri abantu ku nsonga eyo nyini interest nyangu ngazi ne exit bakozi bangi tubalabye si bakozi bokka n'abakulembeze kuba tujjukira omukulembeze yaliwo ku mulembe gwammwe Dr. Milton Obote
omulabirizi Yokaana Mukasa nga mutuuzibwa nga balabizi b'emikono. So mubadde n'abakulembeze bangi. Yes. Nze ndowooza nti gwe kennyini sooka otegeere ng'omukulembeze. Sooka otegeere ekifo kyo. Kkiriza okuyambibwa. Kkiriza okuyambibwa. Naye bw'oga nti nze neemalirira, nze yenze, teri muntu asobola kukola. Okukola n'ebundi. Ate omuntu bw'agamba nti munnange njagala kuyiga ABCD, mukkirize, wuliriza, saayo omwoyo. Ate bwe mwawukana genda okirowoozeeko. Tegere kirowooze kana omuntu omukyamu kiri kiti ntono gyagamba ndowooza ekyo kiyinza okukuyamba nakati naawe weekebere. Naawe weekebere. Ekyo ndowooza nti kibaako engeri gye kikuyambamu ng'omuntu ne weekebera naga nti nange ono mbadde mukyala. Naye bw'ogamba nti nze yenze ekikola kiringa era omwami Naka. Omwami naga nti olw'okuba nze mwami nja kusigala nga sigambwako oba nze mukyala kubanga oli bwagamba nti era teyagamba nti kyempandiise kyemuddamu tolina buyinza obwo. Kyempandiise kyembadde ngambamu nti tulina okwekebera abakulembeze, tulina okuwuliriza. Bwe nkugamba nti kino kikyala wabeewo okuwuliriza. Communication kigambo kikulu nnyo kubanga kituyamba ate bwe tubeera mu bitundu kakadembe mbulabi mazemu emyaka gyange waawo najja nensooka nembeeramu ate nengenda e Kampala nemala emyaka gyange 10 ate nenkola ki nenkomawo. Kakati abantu b'obeeramu environment gy'obeeramu oba onagimanya otuukirikika oba tosobola kutuukirikika nga gw'oli eri nono ali emu. Kituyamba ati ng'abasumba abanga kakali bano balomboleza omuyasiranga yagamba wezza obwenkulumu obumanyi embuzi bw'eri omuddo bwetuuka mu kisibo ogenda okulaba nga yeegaanye n'ogamba temuli kyerya ebeesobokumugeegaaya egezako okulowooza Twagala kwebaza omulabi waffe ali ku Dekamas TV program olugero lwange Maama Ruth Nkoyoyo. Luno lwe lugero lwe. Olwo luli lutya? Kubanga olugero lubaako ne gye lukomekkereza. Maama akulaze gye nvuddewe nawa gye yatandikira. Bishop Nkoyoyo oba omulabirizi oba omubuulizi Livingstone basisinkana batya? Maama gatumaliriza obaka bw'eri abalabi baffe bakulonze ku Wakanone. Manye bulungi oyinza okuba mu byafaayo by'ekkanisa oba byafaayo bulabizi bw'emikono ogwasoose kubanga mbimanye bulungi. Bwekyo kyogerako ki neri abakulisa bonna ab'emikono mu myaka 4 gino kitwa celebrities? Kijja kutonowala. Kati kigambo kyobakana mukyaizi naye nange
Gamba kyajja it's like a miracle waliwo ekintu ekikugiranga tukisuubira wali okisuubiddeko oba olowooza oba osomye olowooza ekirungi nakibe kati ebirowoozo byange wegenadda obeeraga nti njakuba mpise naye okuloli n'agamba nti kino kizze nze kuludde lwange ndaba kiseka neebaza bwebaza kale mukama yeebazibwe amen ankomye andabiridde ne bakama bange babona okundowooza kubanga ekigambo kinene oba ojjukira oba owulira bulungi nga Bishop Kakoda ayogera waliwo yatandika maama tulabiridde okunaba tukuwa ekirabo ki kyetuyinza kiwulira tegamba eŋŋamba emutima ganaga nti ati kirabo ki oli kirabo nange kirabo kibaokubaako kyokoze era wali okoze nakola sijagaana nga bwe kyajja nange kyampitirirako kyasukka wakyo wali osuubira kyampitirirako okay era mu mutima gwange nsigala nga neebuuza nti mukama mpadde obuvunaanyizibwa buno butandikibwa kubanga nze ntera okugamba bakkanoni kati gwe kanoni kanisa adde nkibagamba naye kakati bajja kutandika kanoni maama kanoni naye nga ndaba mu byonna ngerabanga nti si nze sisaanira nga twagala ekikiva kya Katonda kirabisibwe amina ate era atubeere oba mbeere nyongera okusigala n'okunywera n'okukola okuyitibwako nga bwe kwize n'okukikkiriza nakikkiriza kubanga kyazze naye nga negayira Katonda akubeere amina tutambule tukole omulimu ogwo gwakuyitidde era neebaza neebaza mukadde wange eno Kitokagodo Taata Ssabalabirizi kwegamba okundowoozaako nti waliwo ekikoleddwa ekyo nno kisa kya Katonda amiina eryo si bwe bukabula n'obulabirizi bwonna kubanga wafumbiranga abantu bangi wasuzaako n'abasirikale ne bakugisaako ebitambala bino biteeke eri titubyagalako lese bya DP bingi byoyise maama ebiyitiddwamu amiina naye nga ndaba ekisa kya Katonda tubadde tetuyinza wabula ye yekka yagenza atukulembera era tewali kwenyumiriza si bula abalabi baffe twagala okubaza Katonda olw'ekiseera kino tweyanziza bannaffe okujja nga mbasiibula obanga tumaliriza mbaagaliza ekisa kya Katonda ate era bannange abantu bonna twongere okusabira ekkanisa yaffe twongere okusabira ekkanisa yaffe yeyongere okubeera ennamu kubanga ennaku zino eyingiddemu ebintu ebitali bya buntu bulamu mubiwulira era mubiraba ne ku mikutu okwo nga kuliko ebintu ebitaweesa Katonda kitiibwa kyenva neegayirira twongere okusabira ekkanisa ekkanisa etambule bulungi tudde mu kkubo tuleme kubula naddala nsabira obulabirizi bwange obw'Omukama kubanga omulimu munene
Bishop wange bw'ayolekedde okuzimba cathedral. Mugazi ngero lyage timujja tuzimbe Yerusalemu. Olwekyo bannange mpita abantu bonna okuzimba cathedral. Twali tutandikula waawule twali batemevoniki tukiwa emyaka 4 naye twegayire Katonda nti kituukirire emyaka egyo 4 ate era atuwe n'obulamu n'abantu bongere okudda eri Katonda n'enjiri eyongera okubuulirwa abantu ba Kristo eyongera okubeera abalamu. Tubaagaliza ekisa kya Katonda, tubaagaliza Krismasi ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Mukama njagala kwebaza gwe wena wetwatandise n'okutusaaka kano ng'okyatulaba ne puroguramu yaffe eŋŋanzi olugero lwange. Puroguramu eno eri online, ogenda ku mukutu gwo ogwa YouTube oba ku Google n'oteekamu YouTube n'oteekamu ekigambo Dekamos TV oba otufunye bulungi. Tukusaba kigambo kimu, subscribe, likinga, sharingako n'abalala basobole okumanya emboozi eno. Puroguramu olugero lwange etuyigiriza ebigambo bingi maama byayogedde, nsuubira olina kyofunyemu. Weebale nnyo, weebale ddala. Akuume atakuumira mpeera. Nze Kaddu Derrick Mbojjana.